zigenda kuba ennaku z'omwezi 12 kitegeeza ge malayira pulezidenti gagenda okuba nga alayira nga bamukwasa ekisumuzo kya State House, nga bamukwasa constitution y'eggwanga lino Uganda, nga bamukwasa bendera y'eggwanga lino Uganda. Amakulu nti gwe kennyini munnansi wamuwa obuyinza okuddamu okukulembera, naye abansobi nnene obuteebaza bajjajjaffe abatuwadde emirembe okubeera nga tusobola okusinza n'okugulumiza emisambwa ku mulembe guno ogwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni gwatukulemberedde, nga mwe twafunira eddembe ly'okusinza. Naye lwaki tugenda kusaba bajjajja batutaase eri abateekateeka okubuzaabuza n'okwonoona okulayira kw'enkya. Obwezi obwengi bazzukulu bajjajja tutegeddeko nti eriyo abateekateeka okubuzaabuza n'okwonoona okulayira kwaddi kw'enkya. Naye ffe abakkiriza mu misambwa n'ennono abassa ekitiibwa mu kulonda kw'Abannayuganda abaagaana abali b'ebisiyaga ne bakkiriza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bamuzzeeko nga bw'atutwaliriza mpolampola. Omanyi nze ne bagandinga nga lubaale. Jajjage